ampuliriza amawulire agongedde okuva Ekaseese ate gongedde okubeera nga geeraliikiriza n'okubeera nga gakuba ebituli mu UPDF abakuumaddembe ab'ensi Uganda. Kituufu abakuumaddembe b'ensi Uganda ba UPDF mbu beebakira ku mulimo ekiro oba bigambo bugambo? Naye ampuliriza waliwo amawulire agamaze okubeera nga gayitingana era nga gafulumizibwa mukwano gwange ampuliriza nga gano galaga nti abakulu mu gavumenti eyajje no Museveni ate beerumye ne batandika okubeera nga bakubagana empawa ku kyaliwo Ekaseese, buli muntu ayogera kike, bano tebakwatagana, bamaze okubeera nga beetomeregana mu bigambo byabwe, nga kino kiraga nti ku bonna tewali amanyi kituufu kikyaliwo, buli avaayo kyasanga kyayogera, buli avaayo kyayagala kyatugamba. Abantu bano tokyemaze okubeera nga ebatunulamu nebakubamu ebituli abakulira amagye. Kakati ebigambo bibino abaana jjukira nti battibwa, era amawulire ne gongera okubeera nga gayongera okusembera nga galaga nti abaana abattibwa bayingira ne 50 abantu abaafa oba oliawo n'okusukka munnange Ekaseese wali ku Lubiriha Secondary School. Enjiga eno bwe yagwa we bagamba nti ADF abayekera balumbawo ne babeera nga batta abantu bano. Kakati nno amawulire gaakano gazze olunaku olwaleero nga gewuunyisizza ensi ku byaliwo, buli muntu ayogera bibye naye nga ababyogera bonna bakulu ate mu magye. Jjukira nti reports zajja ez'enjawulo nga tezikwatagana na ADF abayekera bano nti be balumba essomero, nga zino zaali ziraga okusinziira ku mukulembeze omukyala w'omukulembeze gwanga Uganda amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni, ono nga ye Minister wa Education ne Sports. Yavaayo naga nti yafuna alipoota nga zino zaali ziraga nti waaliwo ko okusika omuguwa ku ssomero lino n'okubeera nga balikaayanira oba ekifo kino, ng'ono yali agamba nti waliwo organisation eyali yazimba essomero lino, kyokka nga waliwo n'omu Canada abeera Congo, ono ng'abeera ne mu Uganda, nga naye yali agamba nti essomero lino lirye, kyokka nga ate waliwo ne groups endala ez'Abannayuganda nazo mbwe ezaali zisimbye Nakakongo ng'era zikaanira ekifo kino. Kaakati wano wabeerawo okuteebereza n'okubeera nga bagamba nti kyandibanga ekyaviirako abaana bano okubeera nga bafa oba nga battibwa kyava ku bantu bano, ng'omu kubo oba yeekolamu omulimu asobole okubeera nga agobesawo essomero lino. Era wenjogerera mukwano gwange ampuliza essomero lino lyawummuzibwa Ministry ya Education, era bano bagenda kumala ddala emyezi 3 ng'essomero lino lyaggalwa. Tujja kuba tukuwa ebisinga wakati wulira ebigambo bino bizze ate ebyenjawulo ku ebyo byenkuwadde. Nze Eke Master ku butimbe gagadula Eke TV emabega w'omuzindalo okukubira tochi mu nsonga eno yonna mukwano gwange tubeere nga tolontoka fembi. Kati kankusabe video n'obwombefu osooka ogimpere ekigalo oba kye tuyita like tusobole okubeera nga tugiwa mileage buli Munnayuganda asobole okubeera nga agitegeera. Kati munnaffe omupya ye nga bulijjo tukusaba subscribinga kona kade wakagottekayo tubeere nga tutambula ffenna buli lunaku. Ate era nkwebaza nnyo gw'atava ku Eke TV buli bwino gottekayo n'obeera nga munnange osobola okubeera nga omufuna n'omanya ebifa mu nsi yo. Kati nze nsimbudde kantolontoke maze okubeera nga ansiba enkoba. Ampuliriza kati wulire ebigambo bibino okusinziira kwa lipoota ezasooka okubeera nga ziva Ekaseese wali zaali ziraga nti abasajja aba ADF mbu be baalumba essomero lino erya Mpondo Lubiriha Secondary School, era nga kigambibwa okusinziira ku UPDF Commander of Mountain Division and Operation Suja Major General Dick Olum yagamba bwati, yagamba nti abasajja bano okusinziira ku bambega oba intelligence gye baakuŋŋaanya yali eraga nti abasajja bano abayekera bajja Ekaseese ne bamalayo ebiro 2 2 nights nga baliyo bapulaninga okulumba Mpondo Lubiriha Secondary School, ennaku 2 oba ebiro 2 nga basajja bali omwo batema entotto n'okubeera nga bakuba pulaani bagenda kulumba batya essomero lino. Wabula twabadde tuliawo mukwano gwange ng'ebigambo bya Major General Dick Olum bimaze okubeera nga tubikakasa era nga tubituttenga ensonga enkulu. Laba ate Deputy UPDF spokesperson amanyiddwa nga Kanodeo Akik n'avayo wali eri ku Lwokuna ku NBS n'akakasa ensi eno naga nti abantu bonna bavaayo ne bagamba nti abasajja bano bajja ne bakola pulaani okumala ebiro 2 oba ennaku 2. Ebyo byabwewussa tebiriiyo, tebibangawo. Abasajja bano bajja era bajja straight ne bamala eddakiika 25 zokka ze baamala okubeera nga bakola kituyita raid mu military language. Bakola raid ne balumba essomero, era kigambibwa nti abantu bano okusinziira ku Kanodeo Akik Deputy spokesperson wa UPDF aga nti baamala wakati w'eddakiika 20 n'eddakiika 4
ne bamala ne badduka. Era n'agamba nti yeewuunya nnyo abantu bavayo ne bagamba nti abantu bano baali bataano bali si basiru. Ono agamba nti si basiru tebasobola kubeera nga baali abantu bataano bokka. Ono agamba kisoboka okuba nga abataano be baayingira abalala ne basigala ebweru, naye ng'ekyo kigamba nti baali abantu bataano nakyo kifu kikafuuwe, eyo narrative nfu eyabyogera alimba. Kakati wano twabuliddwawo Mutuufu n'omukyamu. Mama Janet Kataha yatugamba nti bayinza okuba nga abantu bano abaali balina enkaayana ku ssomero be baakola obulumbaganyi buno, wadde nga yagamba tannaba kubeera nga akakasa ensonga eno. Kakati okusinziira ku Kanodeo Akiki aga nti abasajja bano bajja straight ng'ekibaleese kulumba ssomero, era tebaali bataano bokka, era bamalidde kika wakati wa 2-8 ne bakola raid ne bamaliriza ne badduka ku ssomero ne bagenda. Ate kakati omusajja amanyiddwa nga UPDF Commander of Mountain Division and Operation Soldier Major General Dick Olum ye yagamba nti abasajja bapulaninga okumala ebiro 2 nga bali mu Kaseese bakajjadde bapulaninga kintu kimu kulumba ssomero. Kakati ne twebuuza ku General Dick Olum ne Kanodeo Akiki omwogezi wa UPDF ani abuzaabuzaani, ani abuzaabuza ensi? Era kakati abasajja bano baba nga bonna batomeregana ate nga be bakulembeze aba be balina okubeera nga boogera ekituufu kyetulina okubeera nga tugenderako. Kakati tukwate kyani? Ampuliriza ebigambo by'essomero lino okubeera nga lyakwata omulimu byasajjuka nnyo, era ne Papa Francis yatuuka okubeera nga abiyingiramu n'asabira abaana bano nakunnyonnyola ne kugamba nti abaana bano baalumbibwa mu kiro, era ogenda okakananga ekisulo ekyabawala. Mukwano gwange ampuliriza bakikonkonye babaggulidde ne bayingira ne basala ne batema ne bakinjaga nga bw'onoogenda mu bukya abaana 22 ab'obuwala ne babasala busazi nga mbuzi. Kakati ate awo bwe baamala okubeera nga basala abo ne bavaawo ne bagenda ne ku kisulo ekyabalenzi. Bano baakuba olugi ne bakonkona abalenzi baagaana okuggulawo. Kigambibwa nti bano baakolerera bomu yali erina petroli ne bagikasuka munda ne bakoleeza abaana bano. Era ogenda okakananga abalenzi 17 nabo zembuyaga ezikunta ngeze waabwe bamaze okubeera nga bavuunika era nga bamaze okubeera nga battibwa. Kakati baakomaawo baalumya abaana bangi nnyo, naddala bano abalenzi abasuulwamu bbomu. Era kigambibwa nti abaana abamu baalinya ne mu siringi waggulu eyo, abalala ne bafuluma ne badduka. Era oluvannyuma okusinziira ku bantu ab'ekyalo baga nti baazuula n'emirambo emirala eyo ku nsiko egyagweyondooza badduka ekiwalazima oba oliawo ne babeera nga tebasobola kubeera nga bawona. Kyokka ate ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku oba ekyewuunyisa, abasajja bano n'okuwamba baawamba. Kigamba nti baawambira ddala abaana naddala abo abawala, era bagamba nti bano baalina n'emmotoka 2 mbu bayinza okuba kwe babateeka ne bateeka n'ebyokulya ng'obuwunga n'omukyere bye baali bawambye, n'abaana bano baawamba ne babayingiza mu ggwanga erya Congo okulyana National Park ey'emu mu ggwanga erya Congo. Kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwewunyisa okusinziira ku Honorable Tamaguzi, ono yavuddeyo n'ategeeza ensi ku BBS laga nti abasajja bano aba UPDF 2 kilometers waliwo barracks yali eri kumpi nnyo, tebasobola kubeera nga bayamba, era nti waliwo ne poliisi eyali okumpi etasobola kubeera nga ejja rescuing oba ekwate ku bantu bano. Kyokka okusinziira ku Kanodeo Akiki omwogezi wa UPDF ono nga deputy spokesperson wa UPDF agamba nti UPDF yayanguwa nnyo zaagenda okumala okwera dakiika 4 nga UPDF emaze okubeera nga erespondinga ku mulanga guno oba ku njagi eno eyali eguddewo. Kyokka ate abatuuze baga nti abakuumaddembe baalwirawo ddala okubeera nga batuuka, nti baatwalira ddala essaawa ezikwata mu 2 okubeera nga tebanaba kubeera nga batuuka ku kifo kino. Kaakati awo ne twebuuza ani mutuufu ani atulimba. Kyokka ate era okusinziira ku Kanodeo Akiki agamba nti wadde baatuuka bukyali baye tebasobola kubeera nga bareactinga mangu kubanga embeera yali eriwo, obudde bwali bwa kiro nga tebasobola kubeera nga balaba bulungi. Jjukira bino byonna okubeerawo abasajja basooka ne bajjako amasannyalaze okulumba essomero lino. Kitegeeza nti bino byonna byakolebwa mu nzikiza. Kati okusinziira ku Kanodeo Akiki agamba nti bano baali tebasobola kubeera nga bamala geŋŋanga abasajja aba ADF maaso meerere kubanga obudde bwali bwa kiro. Baali beetaaga night visions gadgets baziteekeko, of which tebaziina mu bwangu. Kaakati no munnange wadde barespondinga naye rescue yali ntono ddala okubeera nga bataasa abaana bano. Kale byebyo abakulu balumaŋŋana ani mutuufu atulimba ow'ebiro ebibiri nga abasajja bapulaninga oba ow'eddakiika 2 ye mutuufu oba Mama Janet Kataha Museveni ye mutuufu. Tukwate kyani tuleke kyani. AK Master kutimbe gagadula AK TV emabega w'omuzinda lukubira tochi n'okutolontosa mu nsonga zino
obeere nga naawe ozitegeera nga bwe zifaanana. Mukama Katonda kuume Ssaabasajja Kabaka wangaala alamula Buganda.